Ampuliriza omulungi. Ne leero yenze wuuyo era nga siyawukane ku bibadde bindeetanga nti ne leero mbaleetedde kitundu kirala eky'essuula eno ekitalo kya MMANGE KINTEMA ENTEEGA mu kitabo kyaffe OGWALO Nkeesalukya ekyokubiri. Abatajjukira we twakomye kambajjukize nti ekitundu ekiwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini nga munnaffe amaze okusisinkana nnyina ng'agudde ku ttale obulamu bumugendako. Mu busobevu tulaba ng'akuba omulanga n'enduulu okusaba obuyambi era n'ayambibwa n'afuna omudduukirize gwe twategeddeko eri amabiriizi. Ekitundu ekyo twakifundikiridde nga mabiriizi eyali anoonya olukato lwali lufumise munnaffe ekigere ate afunye ekirowoozo nti osanga ku ddwo ne kaddole mwe lwali bye byali bivuddeko entabwe era awo wennyini nkakasa we twakomye. Leero nzikiriza bwe tuba tuva tweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula eno ekitalo kya MMANGE KINTEMA ENTEEGA. Nga yakatuuka era nga tannanoonyeza wadde eddakiika yali ambuuza nti nga ludda wa? Wabula ekibuuzo teyakimalaayo, ngenda okulengera ng'atambula okweyongera mu maaso katono bw'atyo n'akutama ng'alonda kye yali aluubirira. Ng'amaze okukinyweza mu ngalo yampita, wabula era saamuddamu n'aweta ng'akutte kaddole omwali olukato nange amaaso n'engazza ku yali akaabya amaziga. Ng'anaatera okutuukira ddala we nnali yayimirira n'ambuuza nti gwe kino bwe wakyetegereza tewalowoozezza nti kiyinza okuba eky'ensonga okutuddamu ebibuuzo obwedda bye twebuuza. Ekibuuzo ekyali mu bigambo bye kyampaliriza okusitula omutwe ndabe kiki ekyo ddala kye yali ayogerako, era okugenda okusimba amaaso nga ndaba akutte kaddole akaalimu olukato. Nayagala nsooze ebigambo bye wabula nange ekisoozo nakikomya mu kkubo ne nnyimuka ng'afaanana afunyeemu ku bwongo. Bingi bye twajabulajabula oluvannyuma lwanze okuyimirira era nga kyenkana byonna byetooloolera ku kyakuba nga kirabika ekyali kyagala okutuganya bwe tekyali kirala mpozi eddogo liri fulula biswa. Engeri gye nasangibwa nnoonya lwakiri kye nneekwasa okuntikkula eggugu eryandi ku mutwe, nasalawo nneerippe ku ddogo lwakiri nneebuzaabulize mu kulwanyisa ddyo okusinga okumutunuulira obutunuulizi nga ggwamu nga sirina kyonna kye nkoze. Wadde jjajja Kazunzanjuki omuganga wa kuno yayita tujuza yali yafa, naye we yafiira ng'alina gw'atendeka era mu kaseera kano naye yali atandise okuyitibwa omukugu. Ono kati ye yali anfuukidde ekiddukiro nga neekakasa nti bwe liba ddogo si waakulirabya ku njuba. Ekyaliwo ekyangu kudduka ŋŋendeyo anti wadde twali babiri naye ekyokumusitula okumutwala ewaali omuganga twakikubamu ebituli anti nga tulaba ayinza okufa okumusondasonda nga n'eddogo lye twali tetunneekakasa terinnamutta. Weewaawo embeera ya maama yali yantemye enteega obutandekera wadde otwanyi, naye neekembakemba era wano navaawo na misinde neeyuna ewaali omuwenduzi w'ebiwagamira. Ewaka we nasangawo bwana era nga nkyaweevuuma olw'emisinde egyalimu n'obweraliikirivu, nabubuuza ewaali kitaawe waabwo kwe kuntegeeza nga bwe yali mu kusonjola emisizi eyo mu nnimiro emmanga. Wano nange amajambiya nali ntandise okugawulira nga galuma emiti era wano saayogererawo kirala n'enserengeta ewaali wava amaloboozi. Teyali nsonga ya butawa kye yaliko kitiibwa nedda, wabula yali mbeera ya kwagala kutaakiriza bulamu bwa MMANGE eyanviirako okumusaba ng'amulagira kke mu bwangu antaase anti nze nali nnemereddwa. Olw'okuba teyali muweesi, ekyali kyenkapizza ekyenyina okundeeta ewuwe yali asobola okukyefumiitiriza era yakkambuuza ekituufu ekituuseewo.
emboozi najabulanjabule era yagenda okutuuka wansi ng'ekinyusa akitegedde. Nga twambuka ewuwe wakati mu kupapa naddala nze yambuuza oba n'omulwadde nali nzize naye, era bwe namutegeeza ekyaliwo nantegeeza nga bwe nalina okwanguwa muno nensange nga naye amaze okweteeka mu mbeera y'okulumika ekirebezezza empina. Obuzibu obwali bwetobese mu kunona omulwadde nabumulaga, era twagenda okutuuka ewuwe ng'akyusizza mu kirowoozo bw'atyo ng'asazeewo tugende abiwakulire eyo. Bye yali ow'okugenda nabyo yabitegeka ayanguwa anti nga nange simuli bulungi. Era olwamala ne tutunulayo nga yeevumbisa ekibindi kye mu kamwa kigenda kimukotyonkosa bwe kifuumuuka. Nga tunaatera okutuuka we twali tulesse omulwadde, nagenda okulengera nga mabirizi afaanana ayongedde okuyongobera era okumwetegereza ng'afaanana asangula amaziga. Nasooka ne nnyimirira ne nfaanana akubiddwa omuggo mu mutima naye nga mpaawo kye nnaategedde. Mu kaseera kano mabirizi yali tannatulaba wabula ow'ekibindi bwe yakolola n'awulira era ne yeekanga nga bw'akyuka asangula amaziga okwefaananya ayagala okutukisa. Nayanguwa ntuuke maama we yali nneezuulira ekyali kibadde. Nga ntuuse najja ensingo yo ku ttaka we yali enogokedde nga bwe mbuuliza mu nnaku ekyali kituuseewo. Bwe nabuuza teyatagana kunziramu kuba yali amanyi nga nsobola okumanya sinakindi nga nali mmaze okutegeera ekyaliwo. Ddala nali ntegedde weewaawo kinkaluubirira okwogera naye ekituufu mmanga omwagalwa yali amaze okweyuna ey'ettanda ewalumbe gy'atuula okutulya obutogo. Obunene bw'ekyali kigudde bwambuza embiibya n'amaziga ne gasooka geesiba olwo nga nninga awungidde mu galowooza agayitirivu. Oluvannyuma obwongo bwafaanana obukomyewo era olwali okutuuka ne bumpimira obuzito bw'ennaku eyali engwiridde amaziga ne gampitamu n'ensiita okukira omuto ammiddwa ebbeere. Nanoonya ku bombi gwe nnenya kinnyambeko okukkakkana wabula nga mba waakubalanga bwemage kuba buli omu ku bo bambi yali akoze kyateekeddwa. Bombi baaliwo era nga basobola okufaanana abaŋŋumya wabula mpaawo yeetantala kuba nabo baalaba nga tewali kigambo oba kikolwa kiyinza kunzikakkanya mu kaseera ako, kyebaava bandeka nkaabe ennaku eyali enjolekedde. Wabula ebyali bituuseewo byali bintemye ennyingo naye gaagakaaba nagalina mu bungi era omulanga omunene gwe nakuba gwasomboola bayitirivu Nkeesalukya bye yali tannamira ne bapapa balabe ogubadde. Nga nkaabidde akaseera akawera era nga nzikirizza nti gwe nayonka afuuse kitalo, nali nsazeewo nfune ensonga okuŋŋumya nneme kukaaba bwe ntyo. Naye ewaava nnamwandu munywanyi neevumayo anti bye yayogera byatandika okuddamu okugankulukusisa nga tannaba na kubiggusa. Anti olwali okugguka n'atandika okwaziirana nti, "Woowe nnyabo nze, ngenda kubeerawo ntya bannange, ngenze kuliraanaani nze, ludda wa gye ngenda okuddukira mumbuulire temunnimba. Namulondo ye gwe abadde munnange bwe tusekeera bwe tukaabira mu nnaku. Bwe mba nakusobera lwakiri wanninvunaanye ne nkuliwa n'otankola kino. Osazeewo njabulire nga tonsiibudde nako. Saalowoozaako nti oli wa ngeri nnyo bw'oti okuva mu banna abakwagala ogwenkanidde wano. Kale nze okundekawo kiyinza obutalaga nnyo bw'oli mubi, naye ate kawooya mutabani we abadde akwagala ennyo bw'atyo ye omuvunaanye eki? Bw'obanga ddala kino ky'omusasudde olimba nnyo munnange wange, woowe nze."
Amazima wadde nali nsazeewo okuguma, naye bwe nalaba omukadde ono nga yeeziribangira mbiwoobwe wakati mu kunzijukiza ebibalagala ng'omunyale mu liiso, ne mpotoka buto nga nziramu okukaaba. Ebibuuzo bingi byambuuzibwa wabula nga mbaanukuza kwennyamira anti nali mmaze okulangirirwa mu nfuuzi, kale nga kino kiteekwa kunneeyolekerako. Kaalule ye mu kifo ky'okunneegattako okukaaba ate yasooka kunnenya mbu lwaki nali nsazeewo okumusembyayo okumanya, wabula nali nsazeewo mbimunnyonnyole, naye mu kaseera ako obuzito bw'emboozi ne bumpikirirako ne nkoteka omutwe mu nnaku. Wabula oluvannyuma ebyokwekangabiriza yabivaako n'atema omulanga musajja wattu. Ampuliriza. Bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe ekitalo kya MMANGE KINTEMA ENTEEGA. Nkakasa wano si yakusukkawo yo bw'etyo bwerabise mpaka omulundi omulala ate otunaakomawo n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula gy'otateekeddwa kusubwa. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi era mweraba.